maama wa Susan Becky bambi si birungi nno, mawulire mabi nnyo nga bw'okiwulira munnange. Agenze munnange byengenda okubeera nga nkutuusakokko wali munnange ate maaso King Saha naye mulina anti omanyi nti amazaalibwa ge kye gamukola munnange ate wali mu maka ge kikambwe bukambwe. Bampita Geminati nsinza ku Geminati Yugi kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo muganda wange kisobole okubeera nga kitambwira ddala. Kakati nno kansooke nkutegeeze nti nno Susan Becky mami we bambi balwanidde ddala. Nakyala avuddeyoko wali n'agamba Susan Becky nti nno bannange nga nnwanye tulwanye bambi naye gye bikomeredde munnange bw'atyo Katonda munnange ate n'amutwala bambi. Kakati nno Susan Becky omukyala mami we omuto munnange ate yafudde esayidi. Bibadde biri mu kutambula wali nga biri mu confusing abamu nga bagamba nti no maama we munnange ate amuzaala naye avuddeyoko wali n'agamba nti no mami we bambi ate omuto. Actually abeera muganda wa maama we. Munnange afudde bw'atyo naye nga byebyo munnange ate si mawulire malungi nakamu ku maama wa Susan Becky omuto munnange esayidi eyo bambi katusabe mukama omwoyo munnange ate agusaasire oba aguwumuze munnange ate mirembe. Kankwongereyoko wali akatambi k'enkute ak'okulala ye mwana mwenzi munnange ate King Saha. Yeah man, happy birthday to me, a real nigga, bad man, man a rasta, boy wali patinga yano. Nga bwe mbadde nkutegeeza nti nno gabadde mazaalibwa ge. Avuddeyoko wali by the way yayisa abantu babadde bangi nnyo mu kifo kye munnange wali ennakawuka. Abantu babadde bayitirivu mikwano gye gyazze okubeera nga zimuyozaayoza munnange ate oluvannyuma lw'amazaalibwa ge. Jjukira nti nno navuddeyoko ne nkutegeeza nti nno King Saha awezezza munnange ate emyaka 36. Oh my God. Kakati nno wali CB yabaddeko ku wayine CB. Do you have to shine and rejoice day so? Yeah. Alongside the one CB Talker. Yeah. Bad man for life. Yeah man. Birthday vibe, bantu giraffe, tuli mu vibe, tuli mu ziri vibe, chikumi yuchinacho. Yeah. Ngandua ne bad man CB Talker. Representing for life. Genuine in the industry, we run it. Yeah man. Boom boom. Busy. Tulimu birthday moods. You know, we are very, very busy. Tulimu nakauka vibes. Yeah man, in the ghetto we vibe and shine. Yeah, alongside the best vibe. Birthday boy wali nnyo wanene. We tuli mwana ngaawo ndaba. Msajja akedde kuba white naye oluguudo. Yeah man. Lwamulemesezza ova ewaka. Kati white netolola round about 20. Wekiri. Bw'atyo nno munnange ate King Saha engeri gy'abadde agoyingamuko ate crazy. Ku sayidi y'emu King Saha bali ku video shoot nno ne mwana munnange ate Lydia Jasmine. Kakati nno yabaddeko mu video y'omwana munnange ate Lydia Jasmine. Nkugambye wali leero ennyambala yabadde ya nnono munnange eri ey'ennono munnange nga bw'ogezaako okulaba ebikumba by'abadde ayambadde bambi bibadde bimunyumidde ate okuzaama wali ng'agoyingamuko ate crazy mu katambi.
yoyo nno munangate mwana mwezi munangate kingisa nkugambye taggwayo era nga bw'olabye esayidi kakati no bwenti bwenkoze kakasa nti no subscribinga kosa ate n'okulayikinga vidiyo nzikiriza ngera kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala